omuzungu agamba nti lazy brain causes us and make wrong decisions. Eyo message egenda eri bad black. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewummula tugenda kwewummula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Abaana beerangidde ebitundu by'ekyama buli omu n'annyonnyola ebya munne nga bwe biyimiridde. Sheira Gashumba n'awaana Rita Dansolo nti yakoze kika. Dexter vibes. Yesu na Beni ne Nambwayo munnange bannange abaagalana bannange. Ali mubuto. Namoti bambi meze tanamwerabira. Alright, kulamusizaako no munnaffe atuuliriza nsubire oli bulungi mbanyingiddewo nze omwana wammwe ayo munnange kakati tuba tuyingiddewo teweerabira kusubscribinga kulikinga oba okusharinga mpozi n'okunyiga ka notification bell so that you get notified anytime we post. Yeah. Obubaka obwa birthday greetings twaziyingiddemu zadda. Omwana mulenzi Mumbya Addison asinziira China ng'awishinga omwagalwa we Nasimbwa Ketra ali wano Uganda ng'amugamba happy birthday darling, thank you for loving me and thank you for waiting for me all this time. See you soon. Mwana hizo bana atera okudda asisinkana omwagalwa we kakati musanyufu nno musanyufu nnyo ddala kakati omwana mulenzi Semanda Kirausi asinziira Dubai awishinga omwagalwa we Nakiganda Jen amazaalibwa amalungi era agamba I love you so much darling. Alright, naawe ali eyo sobola okuweereza birthday wish yo yani tusobola obusoma eno ozoyinza n'oboyagala tumuweereza ka message direct, we can do that. Yeah. Ye fulufika ne bad black abaana bewalabula bewalabula era bad black agambye nfumidde ebbanga ddene nsirise now I'm out nkusabula toyinawo butambi awo tusoke tusampulingemu okwo bubo sampulingemu okwo kubanga kyanjagala okunywa ogamba bad black tokyalina simpazi gyononya mu bantu tokyalina kyononya ku bantu please kendeza kabampaane beoga tebikyakola sense kubanga tokyali motivation toli motivational speak tolina kintu nti olina kyolabirwako tolina muntu kyayinza kwegombako bwovaayo n'okola kati busitolo bwa sympathies maama waffe ate gundi that is no sense tebigenda kugattako mukwano simanyi nti YouTube channel gitandise kati bakulimbe tolina kwogenda ku inspiringa kuba we brandinga bubi okuva mu ntandikwa eyo wakola brand embi era kyokulabirako kyo omwana omuzukusa mu utulo aga bad black malaya eyetunda yeberanga answer. So nsuubira tewali nsonga lwaki tumubulira sitole zammwe za famire zabiki mujje famire zammwe mu mawulire ojja kunoonya sympathy oyogere naye ate next ekubule ojja limba wano first ofune views next onemwe party endala ekulemu okuzzaako ekirala lekerawo okwogerera kamiyoni si mwana wa nnyoko kamiyoni nezaawedde baba zaawedde yamuwa ssente agenda amukwata ajja mumukwata naye gwe bwogamba nti kamiyoni yeerwazizza kubanga zaawedde ali mu Uganda mbu zaawedde yamuwa ssente zaawedde si munaku nga yemulowooza mbu yamuwa ssente zaki mbu zaawedde bakola project mubatesa bakole project mbonamu milioni lukaaga ndowooza lutono nnyo ku kamiyoni kamiyoni tazitola milioni lukaaga. It's a brand, a big brand. Even Island Empire, friends of Chameleon, milioni lukaaga basonda mu second says nego bavano laka nti kamiyoni yerwaziza kuwajiweti zaawedde ali Uganda ne zaawedde is a big brand. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo ka simple kene weeyuwamu amazzi. Abaana bonna abajjeko DNA tekutomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ngo neesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe.
Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriti olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe mazigwe kikyoyinza okuŋŋamba nze olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya full figure wasiiga Geoffrey Lutaya enziku n'emuluma okufa. Olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyovola bawezi baziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro muggyeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna olinga ente emaze okuzaala. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewummula tugenda kwewummula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Kati kweggamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya. Ne bana abaana ba TikTok juzi yatugamba bamutwale ewa Salimu Sale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana. Ani gw'omanyira gwe kyakula sajja. Mukwogera kwange temwabaddemu okuvuma nnyabo. Nja kukiddamu. Bad Black tokyalina kyogamba ggwanga. You are there for nothing. Ebitundu by'ekyama tebikyali. By the way mu bantu ekizibu kya Uganda gwomu ku bizibu bya Uganda. Bwe tuba tunoonya kakica wa ggwanga Uganda kokoola ggwanga. Gwomu ku bantu betulina okukoola. Ate mwataba. Abaana bonna abali mu kwetunda wavaayo noba inspiringa nobalaga nti okwetunda kukola sente. Notababuulira nti wali mubbi. You are a typical thief. You are a typical thief. Yatukako neeruzira ng'osibidwa bwa bubbi. Kuba muzungu. You are a convict. I'm not a convict. I'm not a typical. No. I'm not a typical thief. Reality sigala reality. Mukwogera kwange nagambye mulekerawo okukwata ensonga za family nga munonya sympathies mu bantu. Nojja noyogera ku mama ekigambo noyogera ku sengaawo tokyana kyogamba ggwanga. Facebook ogitandi, YouTube channel ogitandi sereti byayita bimbala tena bijjako ogenza zuka ng'obudde bukoze eki ate olina kyogenda kunyonnyola nsi. Kyova aba media abaabuuka bali mu life bamuvinga on ayina kabebi kato kalungi kanyirira kali kunakyo kalasika bizigo kamuvinga. So bwe bakugambako gweno ekintu kyabadde kyangu gobogamba kameyoni nti si mulwadde yabba juweti zawedde yefudde omulwadde nakasero faking life. Senkubuka solo genda nakasero mu International Hospital no faking life ne bakubikawe naku nyambu no wabba omuntu ye kameyoni mwana wanyo kakwatako. You just leave kameyoni alone nga botagala kwogerako bo batogera ku balala nzozo nvuma ebintu bingi naye njagala wande twe facing nga na ku facing babbalamu no yagala oyingire ettaka njagala nku facing live otegere nzani omanya abantu munvumire eyo munvuma avuma eyo ne munjogerako be mwagala but bwe nku facing otegera kyendi njaga twe facing one on one olaiko ukatonera bidde birera bbala mu birala okimanyi bulungi ojo faking obuntu mugenyi waffe wano. That is rubbish. Ekibi kiba kibireka nkyogereko. Ekimala boda ku social media n'onvuma ebigambo ebingi agoteka kyali mawulire agasimpoke ne Geoffrey Lutaya mwogereko ebirala abantu balina ebivume ebipya nvumaayo ekirala nze ate tunda nga katabbangako tolina kyogenda kuŋŋamba but fact is fact tosobola kutandika kati YouTube channel nga togitandikira mu banno
okitandikira mu kwesaza tuli mu ntalo za family kutereza family z'abantu era kikabiri mutuite nti mujje mutereze family ya Bad Black bwe wabba sente nyingi ennyo family wa Jiyambo tunyumiza nnyoko Bad Story nga bwe yasitulanga amanda abafu manje bali tukole tutya bwe wabba sente nkumulitu ku muzungu nnyoko wamuyamba omuzimbiro wa mu business wamugasaaki ndabera wadde mu bamalaya kwetunda na kunywa mwenge kola ki anyway eyo si solution to story inspire tolina muntu gosobola ku inspiringa ekisooka bwe animal bwagwa akatale ekyokwetunda kyafuka kikolimu negwa vino inspiring abantu nti okwetunda kirungi guno muliro gwennyini naye obadde oyogera nti abaana beerangidde ebiri ekanda hayonna onzoga buli omu yalingizaako munne n'amulaba ebintu bino birabika biviira ddala obusungu buviira ddala ku ggumba kuba bwowulira saidi zombi naye olza kiki ekireetedde gundi full figure okubanga taagala Bad Black Bad Black amanyiiko full figure nedda kubanga ono alingaga nti agenze akoze YouTube channel atandise okubeera nga oba ayogerako ku bintu ebyenjawulo full figure nekimuyisa bubi nnyo kwegamba full figure manyegera n'agamba nti am a trending I am oba tayagala bantu kati balaba Bad Black agenda kujja akole ki kubanga tolina kyotugamba ne Bad Black agamba nti ono yaggwa okay kakati nze simanyi luno gye lunaggwera kuba bo kati batandise batolontose nebabiyingizamu jefeero ne bannange nkubuulira ebintu bino kirayika Bad Black alwana aleeta mannya g'abantu okitegeera nawe omugenzi amwe bwagambye mbwe simple ke ne bajefeero tegakyali mawulire full figure bwagamba nze mbadde sigama bwagambye tebibakyali mawulire ebyo mbu abantu babimanyi already naye namatovu yaliwo Ngambye omukazi yali ku kikaliriro omukyalo yali ku kikaliriro ndekawo namatovu nibbe full figure mulaba oyo mulabirawo yayiikayiika ne full figure sebo yali mbooko abantu bakyuka kwanza nabiko figure ng'akyali full figure agenda tubulira lwaki yayiika full figure ng'akyali wala kubanga nze ntanze okulaba full figure yali bwatyo ntanze okulaba ng'ayimba full figure sebo yali anyirira era bwe yakolako make up wano juzi yamwekolako neyewaana kati katukube akafanika full figure ng'akyali muwala muto sebo yali ayimiridde full figure muveeko kale nga ekiwala ekyogera naye nga kinyirira nakwati oba kiki abantu aba bamuba kiki simanyi butamanyi na taata w'abaana bataata b'abaana tega bamurepinga dasi naye bakola biki are you serious buyagamba naye kugamba full figure gwe kumulabira awo ngalinga lwesola naye abafaanani ng'akyali muwala muto era bwe bukyali bawala bato mutunuulira abantu abamu genti ono yaliko embooko genda sinalio ekifaananyi kya jjajja wange yajja omukyala azaala taata nga yalindi basa maama nnyabo naye nenzijukira bwe yakaddiira bwe namulabira neŋŋamba yoono kane nembuuza maama olwanyumiza nembuuza basenga nebanga jjajjaawo mumanyi yali atiribiita yali mukazi mukozi nnyo kubanga mu biseera ebyo yavuganga isuzu gimanyi loloole ng'avuga n'ateekamu emwanyize ng'alina amasaba g'emmwanyi mangi kakati mwami gye yamulabira ng'ali wa bbaawe era ng'azine n'emmotoka ziri n'emmotoka nga nnya awo ezitikka amanda ezitikka bikire kagamba baali balinawo mu mbeera yaabwe bo nga bo kati ate gattako n'okubeera nti yali mukazi naye ebifaananyi ng'akaddiye nga toyoya ngamba jjajja ensi nga terifeeyo nange ndi wano naye ntya obukadde otya okukaddewo otyale ntya era kati nze wendaba omuntu asala emyaka simunenya kakati Shera Gashumba yasinzidde awo ku Twitter pozi ye X n'agamba bannange Rita Dansolo, thank you so much. You showed us good. Kitegeeza ki? Andi Shera Gashumba. Okay, Shera Gashumba yabadde oku naye nga awaana. Agamba mwana kye yakoze kyekyo mbu yali was like we don't deserve Rita Dance Hall. Oh my God, what a performance. But I tell her every day that she deserves bigger stages. Well done, Rita. Shouts out to Il Brenda.
olwakawala wakatono nako akazuze ne kachenchebula for representing the slim mummies. Kati ekitufu kiki bagamba yakoze bubi yambadde boarding n'atta ekitiibwa kya boarding n'akola bye yakoze byonna ne bavumirira. Kati Sheera Gashumba ye muntu gwe twali tujja mu comedy ya appreciating kuba Sheera Gashumba naye bad news yekwata katambi ne Rickman nga bali mu kwesandagula ebya ddala Sumbi n'agiteeka kuki ku mutimbaga nina kweri Sumbi ye kweri nakati kweri abasajja nga bagitenda mbukangulumira lulala kale fewo era nze wendi wano nsobola okukubuulira nti Sumbi ya Sheera Gashumba efaanana bweti munange sheye yabaddeko Rita yabaddewo over the weekend tumanyi kine ku weekend yene era moti yabaddeyo ne show ye era nga show yo yawedde bulungi ndowooza era yafunyemu kasente after the show we are announcing the plans ez'okudonatinga the part of the money ezavudde mu event okukola ki to Mrs. family okuba assistinga mu bintu kati awo family ya Messi okuza mayiti nonga kigenda costinga sente nyingi eri mu America okujijjayo bali ali Washington California Washington bagenda kubawa sente to assist just to assist okuleta comedian yeka okuza bringing the comedian home kitwala sente nyingi nsobola kuba nga zinza okuba mubukadde nga 21 okubikolako byonna bagenda kuteekamu bambi ku maanyi bakola ekibayambeko family bakomyewo munnange omuntu waabwe pozi n'ebirala ebiringa ebiringa ebyo kakati Suna Ben Nambwayo Mary oh my god koti yabagamba baawukane basharinga ennyumba ne baawukane jukira bali bagana ne Suna Ben okugenda eri tubatabuse tebabagamba sharinga ennyumba bali bagenda sharing but ne abantu togendayo ng'abantu bebagamba asante Nambwayo yagirako restricting okugenda eka naye kati munnange babalabyeko babiri mu kivulu ekya Lord Fred Sebatta ekyabaddeyo ku weekend eno ku Serena Hotel bagenza okubalaba nga kiri too late nga bali bombi ng'era nga sayini zonna eziriwo ziraga nti kati bali bati bafa kiba kibatumalira ebiseera kyovola bawulira abaagalana babadde bavana mu binyaanyanya tunula eri oyinza n'okwesanga nga ne bano baani Kamenyo ne mukazi we nabo nga bali awo kyobula nze sibiwa nnyo makulu ebyo sibiwa makulu tetukyayagala temuddamu tulaga nti mwekyaye mwenyiikidde naye ekikulu kya byonna kasita bazzeyo ne bakola ki tuswaza ne baagalana kasita bazzeyo ne baagalana era buli kimu kigenda mu maaso bulungi ennyo okusinziira nga bwe mbiraba kirabika buli kimu kiri okay gwe nga mulengerera wala nga mulengera kirabika nduga buli kimu kiri okay era engeri gye babadde basanyuse ngenda okwesanga kati abo ku mutimbagano basinga ne bakojja boogera naye nga ne Nambwa yalina lubuto lulala oh my god kale just nteebereza naye tekyewuunyisa ebintu byabaagala naye babyogera kyekituufu ngenda nkakasa kati abavikira tamuyitagana kye batugamba maye lwaki ngamba omusajja biki tondaga memumanyi kubanga yabadde eno mu kisenge n'omukazi anza n'okukulimba nze namukoowa batandika vuma ggwe kati nno kigundi ekyo kyola akyadde kingamba mbuto nkukole bwoti kakati Suna Ben yazzeeyo olwedde Nambwayo teri agamba kyekinyo kye baali bafa sirabunda kye baali bafa nze n'ensinga si nnyangu oyinza okwesanga nga balina bye babadde bekolaakola omanyi njagala okubuulira waliwo ekiseera kiri ekya covid ekiseera kya covid kati waliwo omukyalo omu yali ayagala kunoba before covid kati covid bwe yajja yali agezezzaako okunoba nga bw'onoogenda ng'ogenze oganja kunona ebintu byange bw'atuuka eyo ne batekawo lockdown yali amanyi just agenze bugenzi agenda kudda kati alimbye nti alaze nikumba agenze wani wa boyfriend kati kyamuyamba yakuba mangu akasimu yene bakakasa nti ali eri kumba ali eno ew'omusiguze
naye nze ennaku ze yamalayo entonotono yakubira bbawe nagasala amagezi gonna onnonewa onnone ng'alina okwogera amazima era ng'aboneredde tagenda kukolaki kuddamu kubanga bbawe yali akimanyiiko nti omukyalo oli ayenda ku gaayo bwati ne bwati kati nga mugamba wali badde omuleka nituteeza ensonga naye kati akakaseerako kako ennaku ze yamala naye oli yakakasiza nti oli okufuna ekyokulya ayina kugenda akamiza ngenda kukubira nzisindike okuzisindika nobutekolaki kati ate atuuse eka alika tavaawo kati awo naliko mumubuuza ye wakitoddayo lwaki togenda walizayo wabbaawo nakakasa nti kanzire wabbaawo wange mujayigo fumba musaaga kati nambwe ayinza okuba ndowooza badde basharinga ennyumba kikuba tebabateerawo olukuubo bali badde temusale wano nakyo nabbe eno yayinza okufuuka nadde wanambwa nambwa yoba nabuuka nadde oba olwo ne beesanga nga buli ayagala kubuuka tyobadde olaga mbadde enzigi nange mbadde enzigi eyo katuddewa eno oba eri bwe bati gobalaba tulinga ababeerayo just tuteebereze gwe